nandikuwadde amagezi gwe n'omuntu ajja ku kiri infact nga tonaba natandika process yonna genda for medical check up fully medical check up bagenda kugamba wa visit teyeetaaga medical check up ogyetaaga tebagikolera abasinga tebagikola naye obutookya ssente zo genda okole fully medical check up oti biki obimaze e Kampala omuntu atandika okutambula kyatteeka tewali wakiwandiika ne kyatteeka olina osasula emitwalo yes, your first time. First time yo era tewabakulima nti ogenda yitawo nga tozirina fe company yabikiriyalinga nga tebatusaba yadde babikiryalingira eri baakaddo bye bino bye batugasaba ono akola ku airport clearance bo bakifula airport clearance olina ozisasula ekyokubiri. Yes. Alright, tubaniriza ku mukutu gwa Fashion the broadcast ko tusinzogeza ko kubanga tukwasaganya ensonga enzenjawulo ne mukasera kano tuba tuyingiddewo tugezeeko kubanga tukwasaganya embeera nga bezigezako okubanga zitambula wamu n'ebintu nga bigenda mu maaso mu nsonga ezenjawulo wamu ne mawanga ag'enjawulo. Tusinzira mu ggwanga lya UAE mu kibuga Dubai ate okubanga tukuweereza wamu n'ogezaako kubanga tukwasaganya ensonga beziba zitambudde wano na wali nga twogera balamusaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Je muwangalire mawanga ag'enjawulo ab'ettaka Saudi Arabia ab'omu Dubai wa UAE yonna in a particular Uganda my country tubagala nnyo people from Kenya. I know you always watch us. Thank you so much. Sudan baba kola Sudan de bina wa jiko msana bina mu America abazima gaga our people from South Sudan. Mazima, how are you? Anyway, but I came first straight out at the exhibit Uganda to the world in the video AE the alien skin of Dubai. But today what we got to kwasakanya ensonga. Ndina munange omusajja omusoso waziwa ensonga gwe mmanyi kabaka ajasinza okubanga awo analysis mu Dubai olezizo wakanya wegenda ku yonna channel gy'omanyi eri mu Dubai wala ku analysis zebakola compare him with them. You will know what I mean. Oba muntu nga versatile siku mwana nto bachaliwa ngobola ko batudde wano. Newo omutola mu sports akubirayo omutola mu byobufuzi akubirayo omuleta mu entertainment akubirayo kwe gamba is versatile in everywhere. So zide Kyagulanyi style ya loba style nayo wanakubayo nga tolera ngatana tubuza ko tuliko ni kwa ba ile beauty parlor ko leta ko kubanga bakola ko makeup na kubanga bakusira ebiri no kubanga bakola ko enjala go no mutala in conjunction with Jordan Plus Nails atenga tuwera bila bakuguliddewo ettabi epya wali mu Emirate ya Adjumani go na wangalira mu Adjumani yao bera ngokuba ko money pure pedicure. Thank you. Obere ngokola order oba ngokola appointment go inaita okukola kejera okusiba enviri nawe ayagala ekiziga ekyerusa wamu n'ekyo ekiziga ekikuleka mu kalayo ekiziga ekijjako ekiziga ekitaleta binnamakula busuluwere ekijjako bw'oba buyitako anko buno obwa bulaka bwe beesiiga abakazi ne basigalako buno bamanyi bafaita bazukulwamu mukubire ku namba eri awo wansi ajja kuba akolako bulungi nnyo ddala omukyala oyo Lili CEO Lili Beauty Parlor. Kale Kim oyalirira abatulaba tugende. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwamanya n'eddoboozi n'ekifaananyi bamuta Kim King 256 original Bobi Wine we Dubai ekikola tozoleyanga nga wendi kubirawo kafu mazima tukitegedde. Anyway, program eno kulwayo tulina bingi by'okwogerako naye nga egenda kuba series no program ez'abijo osobola ejjirala kyonna ky'oba oyagadde naye nga kuno tuzze biralamu moso okwagala okusomesa n'okwongera okwakulifutinga abo bonna bonna abalina obwongo abatukaba buli omu ng'olina ky'oba weetagoko naye nga emuyo eri yakuba nti oyagala okufutinga oba okwerevetinga yourself somewhere else besides Uganda waliwo gwe tuli naawe tugenda tandikira wali eri mu biseera biri ng'okuŋŋanyiza akasenteko ogenda gituulamu ennyonyi obere ng'ogenda yafulufiga egenda eti mazima naye nga fene tugenda kuba nga twogerera amawanga gonna agasigadde of course tugenda kwogera ku ggwanga lyetuwangaliramu erya UAE nga tutandikira awo so Kim njagala twajulira abantu bano program ng'onnyonnyola omuntu ali eyo yonna mu Uganda mukazi wattu musajja wattu
bonna bakadaama bebaliisenga basekadaama nga bebakituwa ffena abawangalira jjojja nti baba beera amawanga agalala oba ebyeyo byabwe byo bifaanagana bitya okusinga ku kyaffe kuba sebo omuntu oli oba oli mu gulf country obakadaama sekadaama bige tukola ino noti nti professional job bali abeerimbo bakuba kisiimuula kati fe abali ku kyera so olabona program agenda kutandikirawo Hakim atusomesaamu engeri agenda kuba kyerireetingako engeri gyeyakitandikamu okubanga ajja ku kyeyo wano naye nga kino kikwatako naye wenna ayagala okubanga wesira ojja mu ggwanga lya Dubai biro byonna bigenda kuba bikwatako gwe wenna ali e Uganda nga it's going to be your first time ogezako okubanga otambula ogende ku kyeyo biyiri weetaaga okubanga omanya programu eno egenda kuba egiramu episodes ez'enjawulo bikiri obogenda okubanga omanya bikiri weteekeddwa okumanya ku Dubai embeera z'abantu mu Dubai ez'abannayuganda mostly mirimu ki gy'oyinza okutuukirako wano mu Dubai lwaki abannayuganda beebitanira nnyo emirimu gya layisi ate nga n'emirimu gya professional bagisobola bingi byogenda okubanga omanya naye nga tugenda kubikuleeteramu episodes relationship mu Dubai togamba it's a lot byogenda okubanga omanya tusandikirawo muganda wange ku muntu oli yenna ng'ali Uganda kyenandisinza okuteekako essira atandika atya twagala tumanye bakutandika before nga tonaba natandika olina okuba ne kye bayita aim ekiruubirirwa okujja Dubai kyeki manyi munange bantu bangi baliwo ajja Dubai ngaze kuyimba yabali wali ajja Dubai ngaze kuzina dansa waliwo ajja Dubai ngaze kuba kapiira footballer so ebyo byonna sooka olowooze ngenda travelinga nga tonna nakumanya kasenteko sooka onoonye ekiruubirirwakyo okuva e Uganda okugenda e Dubai ogenda kukola ki ekiruubirirwakyo ki okitegeere bw'omala okufuna ekiruubirirwakyo nti Kefashi nva e Uganda oba Kim nva e Uganda ekiruubirirwa kyange noonya miliyoni 30 buli lwova e Uganda okujja ku kyebo okujja e Dubai nga toyina target na aim osobola okukola emyaka 40 nga tewali kyolaga oliriza nnyo lwa nsonga mu ntandiko wali tolina kiruubirirwa you didn't have a goal to achieve nti ogenda kuva ewaka wategedde Kim ali Dubai Kefashi ali Dubai nange ngenda wa Kefashi ne Kim bogenda osanga balina ebigendererwa bali ensonga balina netageti yaabwe nti myaka 3 ino okubanga Dubai naye ensangi zino osobola okusanga omwana nga amaze emyaka 4 Dubai nga talina poloti ya miliyoni 2 Kampala bwekisobokera ddala amazima gagangi bebangi kati nga tonnaba kusonda kasenteko sooka otuule weetegere nga gwe omuntu omanyi waliwo abasajja abasoma entegeera y'omuntu sooka weetegere gwe nga gwe nti Kefashi omanyi omuntu gwe mugwe mwennyini olina ekintu kyosobola okweza omu ogamba kino ekintu kyamazima sikikola sikisobola kati sooka weetegeere ekyokubiri omuntu ng'olina omuntu ajja e Dubai kantandikire wali wennyini tewabaayo omuntu akulimba nti agenda kufunira omulimu e Dubai akuweereza employment zo nga kisoboka ate bano bebajja e Uganda nga bali okuemployment dansi enkugambye tho kisoboka naye percentage y'abantu abayingira e Dubai they are coming on visitor visa 90%. It's the 10% abagira ku employment abajana bali fishwa dilo atuka lero mwiki kirako na reporting nze ku duty it's 10% kati sisubira mugana ngetu golimu yo 10 okitege so tebakubuza nti ogenda kujja Dubai ku employment though ba agent abasinga ababaleeta babagamba otuukira ku mulimu kati ekyo kyotuukira ku mulimu kiri 90% otuukira ku mulimu omuntu yenna ng'ojja e Dubai njagala kusomesa omanyi abantu abasinga temwawula na visa bakuwa visiting visa n'olowooza oli ku employment n'omanyira ekyalo ate ebiseera ebisinga visa yebakagamba employment wano
Ansiki kyekategeeza oba visit oba ki just one mu status was kagamba okabeerako kajja beerawo zonna zikabeerako osegere woyawulira visa yo kasita visa yo ebeera nti valid until ng'eriko emyezi ebbanga ly'omwezi mwezi 2-3 oli ku visit visa. Okay. Ekyo tukitegeere nti omuntu yenna akasaba kusindikira visa genda okebere ku status yo era kujja beera ku visit visa oba employment visa. Naye kyegamba nti employment visa it's 10% out of the 100. So kizibu gifuna. Nyinza n'okubuuza abantu 10 bwe wali omanya bagira ku employment nga tobalina. Nze asookebwa abantu 10. Nebe najja nabo kwajja abantu 300 nga muzeekole. Employment. Chikuba. Ojitege. Nakukireo mu Jeberali kabita bamuzanya. Kwajja abantu 10. Na chiriruya. Esawa no chiriruya. Ngambe bisale bya 2018 chiriruya. Waliwo companies nyingi zaali zireeta abantu wano ku employment by the way. Nali simanyi nti nebya visit visa toba omuntu asobola kujjano n'akyusa status mbu ate n'afuna employment. Kati tuvudde awo ku kyotegeera visa yo. Kati ffenna tukikkiriziganyizaako nti percentage esinga egira ku ki? Visit. Mukwano gwange oba muganda wange Dubai nga toweza miliyoni 6 million. So congestion in Dubai. Soko tunyonyole 6 million zino zitya 6 million yen byonna biwedde omazofuna visa omazofuna air ticket just nga zino ziri reserve nedda byonna awamu like woba otandika process oyina okuba ne miliyoni 6 nga zibwe ziri cash otegere nti olina okujabala ticket ya layisi esembayo kubeera ya layisi erina kuba miliyoni 1.5 miliyoni 1.8 to and flow oba one way to and flow kubanga visit kibanyonyole bakitegeere oli kati ebiseera bisinga nti visit visa omuntu yeetaaga ticket bbiri kati ebiseera ebisinga waliwo kana abantu abasinga tebatamanyi abantu abamu bagenda ne babakola ekibayita dummy ticket return nga ya dummy yekyeyo nti bakukolera ticket nga ziri bbiri biiti nti bw'oba ojja ticket eno ogikozesezaawo ejja valid call nyingi bwogeza ku check kati ticket ey'okubiri eyo bagijja eba mweri ne olumala oyita entebe ticket eyo nga bagijjamu lwansonga ticket eyo singa oyingira ensi gy'olaga tesobola kuvaamu bikibeera bwe kiti nti bakubuukingira ticket ne bakonfaminga ticket yeekutwala status yayo ebeera mu confirmation confirm kati return ticket yo esigala mu status ya booking wali nanyiga cancellation ne bakusaba obusente butono najjayo okufuna kati nno ndi wano naye bulijjo naye simanyi ddala okulya ddami kati kyekyo kyebayita ddami nti gw'olumala osala immigration entebe oli ng'agamba kiwedde tasobola gisalamu singa obwanga otuuse Dubai eba tekyavaamu kati bakukawunti down ekuzzayo kati awo ng'omaze okusala immigration akitegedde nti kati ogenze okitegedde tiketi yena akijjamu obuzibu bwe buva okusalamu katono wokyogeredde ekyo nti bw'omala okufuluma ensi bujja obukinga tiketi bbiri ezintwala naye nina kye bayita my trip kasita otekamu tiketi wali eri jukire ba connected obundi nga wanaitandika account down okulaga olunaku n'essaawa ne check in naye buli bwentuuka e Uganda ng'ate ekyusa eteekako enzizi kati ebeera confirmed ng'era ne bwokundaga kati osigaze ennaku 29 osigaze ennaku 28 before nga tunabafuluma Dubai tesobola kukulaga litaaniyo ticket status ebeera mu booking nti wa booking olunaku olwo naye tunabadde confirminga ekikulu confirming santi kati already atravelinzeeko halfway kitegeeza in all means he has to travel back okitegeera funye so somesa eggwanga kati tebakulimba ne bakuwa dummy ticket ekitakuwesa dummy ticket ffenna twakkiriziganyizza nti emirimu
tojjidde ku employment omuntu ajjidde ku employment y'omuntu ali 100% okukozesa ddami ticket oba wano ku ticket lwansonga agenda kujja eno nga mutuuze waki kugamba ekintu ekyo is a resident osobola okujja wano bingi bisobola obbaawo first osobola olwala kituufu fena tewaleza predictinga bulamde na bulwadde osobola olwala ekyokubiri osobola otuuka ku immigration yawa ne baganda nga mulimu complication ng'olina complication olina omuntu gwofaanana bwemufaananya status mulabika endabika oba amanya gamwe passport gakola ki gafaanagana ne bagamba ddayo kati bw'oba olina ddami kati the worst scenario ebeerawa waliwo airlines ezirina amateeka gaayo nti singa obeera ku Rwanda Air n'okola ddami ticket guba musango it's a case owa information nfu airline oyagala giwaayiriza ekintu ky'eddami tekiri mu mateeka nti osobola owabira airline nti zebanaye nasasula sente zange ticket yange sigikola ki sigirabamu natuusa okulinnya nga mweriwe namaze olinnya ne bagijjamu airline ezisinga Rwanda Air tekikkiriza Kenya Airways tekikkiriza Ethiopia Airways tekikkiriza ekintu ekyo kikozebwa ku nnyonyi ezi Fly Dubai na Uganda Air naye kirimu ebizibu complication nga wezigamba nti singa osobola otuuka n'olwala ng'olina okudda ewaka tukize tugambe tewali awajjamu nakasente kawera oze kuyiya bulamu kati tuzze ku sente zaffe miliyoni 6 osipendezeko akamu ekinana ku air ticket osigazaawo miliyoni 4 mu emitwalo ameka 2 visa essaawa zino visa y'emyezi 3 y'emyezi 2 abamu bagikolera kamu 2 abamu kamu 3 osigazaawo sente meka kati obalire kamu 2 kale osigazaawo busatu miliyoni ezo ziraba wali omaze osatula transport biki obimaze e Kampala omuntu atandika okutambula kyatteeka tewali bakiwandiika nekyatteeka olina osasula emitwalo first time yo era tewaba kulima nti ogenda yitawo nga tozirina fe kampani eyabikiryalinga nga tebatusaba yadde babikiryalingira eri baakaddo ebyo bino byebatugasema ono akola ku airport clearance kyekyo bo bakifula airport clearance olina ozisasula ekyokubiri nandikuwadde amagezi gwena omuntu ajja ku kye infact nga tonaba natandika process yonna genda for medical check up fully medical check up bagenda kugamba wa visit teyeetaaga medical check up ogyetaaga tebagikolera abasinga tebagikola naye obutookya ssente zo genda okole fully medical check up nga mu byosinga okwemphasizinga omusaayi ekifuba hepatitis B ebyo bintu ebyo ekifuba siriimu ne hepatitis B ebyo bintu ebyo byoba osookerako reason being nti ogenda kuspendinga akasenteko wano wallahi yamu ng'ojja kujja wano ofune omulimu bakutwale ku medical ng'ekifuba kyo kirwadde visa tegenda kufuluma ate bakawagala wabweru wa ggwanga okumanya ng'ebintu bizibu olunaku lw'ogenze ne bakola medical n'ogwa medical mukamaawo akututte boga otulwandise nga saponsa bafulizinga buli kintu kye paka ng'ofulumye oli serious bafulizinga buli kintu kye kebe business eddamu cooperating tasobola kuddamu kukola visa yonna ya mukozi naye nga yo business esigala etambula baba mukosezza kati bakwatirako akawunti ng'olina business wanaga akawunti tusobola kujjako yadde 10 paka ng'omukozi wafuluma so ate kino kyebagamba mbu obakebera nga olina obuzibu bwonna bwonna tositukawoawo wenyini bakujjawo edda kwetokota nanti kati kiba bwe kiti bakikola bwe bati kati kankigamba bw'ogenda okukola medical tefulumirawo medical etwala kimu eyawana efulumirawo tefulumirawo medical ya labor tefulumirawo kimu nkoze medical ezisoba mu medical esatu okyanga nzijja wulira naye buli we tutuula
ebigambo bino babikunnyonnyola ne bagamba medical ya wano olaba tube ze bakuba ezo kati uliza nkunyonnyola balina kacubu ke bakwata bwe bakuba omusaayi gwo mbu omusajja kasaakalinamu n'akatunula mbwako kokka omusaayi kasita gubaamu ene complication zega ya siriimu mbu omu mwennyini mu kacupa ye balina sayini ze babonga abasawo emulagirawo nti ono mulwadde kankubuulireko muganda wange togendera propaganda nze nkubuulira bakujjako omusaayi ne bakuteeka mu kacupa okiwulira gakyabuyiramu bw'ati kiri nnomo bali bakubyeko gundi waliwo eddagala lye bakuwa basooka dishekinga bati oli naalitunulamu bwati eringa habiti y'abasawo naye ekyo kiri mu kisose kiwulira ku muntu omu oba babiri kati nkubuulira ekyamazima process ebeereeta bakujjako omusaayi tesiti eyinza okufulumirawo gye bagamba nti tebayinza olabirawo its scan y'ekifuba kyojjamu esaati n'okwata kipawo eyo yo omusawo asobola okukirabirawo n'akugamba olina obuzibu ku mawuggwe era asobola okubuuza wali ofunyeeko accident oba ekintu kyonna nti nedda n'akugamba ddamu okitegere bw'akugamba ddamu n'okiddamu n'alaba nga gye takitegedde waliwo babayita waliwo batherapist nga y'obukugu bwe buli mu kifuba bakwatalizawo sizo ne bazimusindikira ne bamubuuza wetegereza ekintu kino kiri kitya ye aba yakuguka mu kifuba kimu tujja kujjawo bwesomesa abantu medical tudde wali so kola medical nga tunabakuvawa Uganda tukyalina miliyoni zaffe meka 3 ezisigaddewo olwo biri byonna biwedde bamaze okuteramu visa omaze ofuna air ticket ogenda kukolako medical e Kampala ezoba ya mitwalo 10-15 wetwagikolera kati balirira kale abiri osigazaawo meka osigazaawo obukadde 2.8 jako emitwalo 34 airport clearance osigazaawo obukadde 2.4 ebyo bikugamba nga omuntu we ennyo gwe weesiga yabigoberako kyaliwo kiimu atakwagalako yadde olwatamu ye basement gyetubalirako osigazaawo miliyoni zomeka 2.4 ogenda kugirinda ennyonyi kubirizamu emitwalo ana zikuli wano ogenda kujja Dubai no in fact ogenda kujja Dubai ogenda kukwatako miliyoni eri ng'okyali Uganda ogisindike ewa Kim obukingira ekitanda ogenda okisula okitegedde oli bw'aba nga muntu wo nnyo ajja kubukingira akatanda kamakati ku miliyoni yeebi akatanda kamu miliyoni emu akatanda kamu ako wakati kamu costing miliyoni emu omwezi gumu myezi 2 ayinza okukuyamba nakusasula bw'aba wuwo nnyo ayinza okusasula emyezi 2 ku mitwalo 5 bw'aba si wuwo nnyo asobola okugamba kujjukira bw'oba tomanyi obesiteeka tukola bw'olusasula akamuuko ng'omanya ekikoze eki ate gwe ebirowoozo byobeera mu apartment kuba miliyoni emu Kampala beera mu apartment esaawa no tukyayogera ku muntu gwali wana Dubai oyinza okuba bino byetwogerako obimanyi naye kati twogera ku muntu bambi ali e Uganda ali mu preparation ezijja wano atandika atya yetegeka atya alina muntu ki omuntu oyo amutegesa atya kimu yembeera eyo gyagezako okuba nga akolaki akuyisaamu ku kakaddeko olinako akaddeko ako olinako omwezi gwogumu obwebi kisinzira muntu osigazaako akadde kamu mitwalo 4 kati wojja wano ekintu kyogenda osooka okukola kugula mmere kubeere kuba tolina sobola kulya wabweru buli lunaku shopping ogenda kukola shopping makati baddera mu 3-4 bigenda okubezaawo omwezi ogenda kugula buto ogule akasawo k'omuceere ogule paaka y'enkoko ogule ebyetaagisaawo basics ezisooka sukaali bagipakingire mu firiji osigaza miliyoni ye jukira abadde osigaza akamwana kati ano gakozemu shopping y'ebyokulya n'ebyokwebikka toyinaawo musuuka duve birato baliyo kali ka shopping
kana akana tubalira osigaza akakadde kaaka kati ogenda pamba n'omulimu kakadde atamu ogenda gulako metro card otekeke emitwalanga bibiri okitegere okubiseeyo sivizo otandika onyirira omanyi kibayita oyirira omwezi mulamba okwate ogwokubiri mukama bwakusaasira n'okwata ogwokubiri n'ogumalako aba akuyambye sente zizirakwatidde emyezi emiliyoni 6 they can only sustain you for 60 days emyezi ebiri they can only sustain you for 2 months 60 days ng'ate oli mukwata mpola nebyokola okitegedde ekintu ekyo si bino byakwagala genda ku Dubai Mall okuba ebifaananyi natutuze kwoli azze ng'alina eyimu okay for me them boys eyo miliyoni ze 6 they can sustain you for 6 days nawe kati tukibazeemu kati mbuulira gwe bwe tukibazeemu mundu kyalina okuga nti miliyoni 3 zikumala okudde Dubai nga agent nkikubaliddemu nga tewali agenda kukulyako yadde ekikubi kyeki miliyoni 6 tuzibaze nga tewali kyaliwo kimu nga yabigobedde nakwagaliza kale mugandawo oyo ayagala gwojokole ne baganda baffe nze mbasanga ku live TikTok live miliyoni 3 zimala ani akusaba omukaaga oyo agezaako kumenyeramenyeramu okitegere ani akusaba omukaaga ate ekyo nkikuwadde nnyo ku mwana omulenzi naye omwana omuwala ziyinza n'osukkamu ate zitya expenses omwana omuwala ziziza omulenzi kyokka mutwavulinga waliwo enjawukana omwana omuwala atwavulengera $150 omulenzi otwavulengera $10 kugundi airport clearance sikutegedde awo abaana abawala babakiriyalingira $115 e Uganda gyemitwalo 40 emeka gyemitwalo 56 kituufu okitegedde mbujo osasula nga airport kyokka omulenzi asasula emitwalo 3 3 kwana nanti abawala bangi akaseera abasajja baba bakalagala omwana kati abaana abakulu abo bo bamanyi emmeza yezaala omugaati kati alina osangako omugaati olunaku kale okitegedde ekintu ekyo mu mbeera eyo mwetugezako okutambulira kimu agezaako okunyonyola embeera ne baana bagezaako okugamba nti agenda kukuleeta omulimu weeguli biki yakunyonyodde ngo ova Uganda kiyinza kukostinga sente meka ate ng'okozesezza omuntu oyo gwe twaligambye nti owuwo oba kale tumuyite muganda wo ayagala ojja okolege era naawe kenyini olina ekiruubirirwa ekyokujja wano okole ofune sente so mu mbeera eyo omuntu oyo embeera kimu gyagezaako okunyonyolera ne sente meka ze weetaaga I believe kimu ono bwe tuba nga turentinga bantu nja muyita senior citizen nga bw'onalaba e Uganda bw'onagamba nti this is a senior citizen ng'otunulira ku bammemba abo abaludde mu kintu I believe Kim is one of them. Ate I believe bweba ebbanga lyemmanyidde Kim eritali lyawala nnyo ate ebbanga eddene lyemutegeeredde nti this one guy akozeko ku mirimu egy'enjawulo is a single experience wano kubanga ebbanga lyannyonnyola lyeyajjiramu ate nali nkyakwata pennies ye lyeyatandikiramu oli oyinza okugamba nga musajja mukulu mulimu abantu abatandika okukwasa olinga nga abaana bato ye omu n'omuyimbi gwogenda okusisinkana ogaye omuyimbi ono mukulu naye nga beera nti yatandika okuyimba nga muto okitegeera kati ekimu nekino nti ne Kim ajja kunyonyola emyaka gy'amaze mu UAE wano ogambe mpuyabo nga badda naye ng'ate aba yatandika muki muto so kati nze bwagezaako okunyonyola system I can understand wanza bwe kugamba nti ndi mwaka gwa 6 mu UAE kiba kitegeeza tansinga emyaka mingi nnyo emabega bingi nnyo oyinza okuba oludde mu systems oli ayinza okulanaga emyaka nga mingi gyamazeeyo naye ng'ate bingi byesikola ki byesimaye Kim ayinza okuba yakolerako ku bantu visa nawe nakusinzira I think bye system gye walimu eyali eya visa ey'okuleeta abantu wano ate nkulabyeko ku mirimu emirala egy'enjawulo so kati omuntu ng'oyo bw'aba akusomesa kitegeeza system aba akola ki
abagimanyi. So tutuuse wali ng'omuntu oyo amaze okuyita ku airport ya Uganda alinye azze kati tugenda kuddayo step emu emabega. Bw'oba ova e Uganda nandikuwadde ku magezi oyigeyo ekintu ky'omu mutwe. Okay. Kyamakulu nnyo. Dubai emyaka twajira mu Dubai ndowooza emyaka nga 10 emabega. Ebintu by'amaanyi nti Kefazi amaanyi gange ngalina ngeewulira emirimu gyali weegiri. Era ebiseera ebyo abantu abajja mu Dubai ebbanga eryo 2013 2012 2014 tewali byakusuula CV. Era tewakulimba nti waliwo omuntu eyakola CV obuddo. Wabangawo omanyi Saka bus stop. Saka bus stop ezembadde nkugamba. Satwa Alubeiba Union Banias. Bus stop ezo twakeeranga ku makya ne tugenda ne tutuula awo ku bus stop ezo zeggambe oba bakubiranga essimu nagamba omugagga agenda kujja saawa bwezi ayagala abaana 3. Sokoleke tebyaliko nga wano mubakubira essimu bakwereza email. Omugagga yajjanga n'agamba nina omulimu gwa kusiimuula njagala abantu 3 line wali nga owaayo passport copy yo ne visa copy nga tebiriko bya employment omboba biki ngoba ku visa yo visit visa omugagga omwawa n'agamba kakadde kamu kitundu abagala okukola awo nemulayininga app mwaba abajjako mwenna abajjako visa copy passport copy enamba y'essimu era enkeera mujja na bintu nebawandiisa aba5 enkeera mujja na bintu abaaliwo emyaka 10 emabega bakimanyi tewali nga ba agent. Kati kambuuze kati bwe yabasomba nga tugeze n'abatwala ku trials that day enkeera n'abatuma ebintu kati kyemugamba kiri gwekiti tewali nga bya trials. Gwe wakeranga ku makya n'ogamba amaanyi gange ngeewulira nga bwogambye nti Kefa kyamaanyi gakola ki ngeewulira. Edda tewali nga experience ziri experience nga bakutwala ku mulimu nawo batomanyi ogenda kuyiga. Ekikulu kyaba omusajja akubuuzanga ebibuuzo ebi, do you want to work? Yes sir, I want. Can you work for this money? Agamba ebisigadde byange. N'akutwala n'akusomesa omulimo. Kati kambuuze nali yatulaba yeetaaga okutuba nga akitegeera. So bwe yabatwala nga bamala ne baba processingira nga employment visa oba buli kimu. Okay, for me to embody. On zero benefit, on zero payment. Gambe ezo bus stop era abantu babeerangawo era wakeranga ku makya bino esaawa zo byokera ndi ngenda kunoonya kusuula CV ku company by company edda fe twakeranga ku bus stop ezo ng'ate abakulu bajja kugamba nabo we bamanyi we nabo baali bakimanyi nti we bajja bata kujja ku Banias ajja kusaba ku Union oba ku Satwa oba ku Alubeiba era mwabeerangamu abantu abagamba abakolagana nabo nti abaana we bali abakolagana ne kamera wano waliwo abaana mujje era kampani nnyingi nnyo eza employinganga abantu situation bwetu ategeredde emirimu gyaliwo. Emirimu egyasinganga okuba nawo cleaning, biscuit packing, biscuit packing ne biscuit processing. Biscuit processing yaliberanga under factory management ne warehousing. Bino wakola mu warehouse packaging byonna biri under warehouse. Cleaning kisiimula sawa kwa sawa. Endala yali construction gera kuba muyiko kati ate bino muli musanze ate simanya herepa simanya herepa kyo kigwa mu ekyo kyonna bakirina simanya baani mwena mu baba herepa kati eri bwe bakutwala eri gundi gye bakuwa contract gye bakuwa bwe bayawulira kati ku contract zammwe muzeegendereze nnyo kuliko akagambo
unskilled ne skilled. Okay. Enamba esinga they are employing unskilled. Reason being, unskilled be bana bava mu abagwa mu baherepa. They are helper, kisimula, construction. Mama, boyogera wotyo ate nzijukira mu kusoma contract yange. Kuliko actually neko ID, kuliko professional. Ne before I said before baberanga ko byamaanyi. Balinga ko herepa. Kuwango laba. Yeryo. Occupation. Alabika kati bwenkebera wali eri kugundi yange. Endetera professional bichi okitegeera. Bana ebire bitundo byetwogerako bizo okuba okulabika ngeki. Nja kakuleetera wani. Olaba occupation. Operations assistant. Okitegeera. Kati I'm under operations. Sales operations. The assistant. Na yedda wano waberangawo unskilled. Iyo banchaine yange yedda. Edda bakateepanga eno maaso. Bakuba simayo bawekali. Ogiraba kati ne ya idea yasookera ddala. Naye tekwabangako profession. Tekwabangako kati kirogobwa ko kyalina ku visa eri ennene. Kituufu naye nga kalinga konsifikira buli nnyo kwaliko herepa. Herepa unskilled. Era bwatujoga. Okategedde? Naye nga nze sejjusa kubanga embeera yaliwo kuba kyansomesa. Kati nkunyonnyola. Bw'otayita mu system. Omuntu ava Uganda nkubiriza nnyo obeeko ekintu mu mutwe ky'ofuna. Olaba nti wolodinga e Kampala abaana kibagambe no kibagamba kino nti emirimu gye banyooma e Kampala egy'okubeera emiri Obulaya gy'emirimu gy'ebbeeyi n'okusasula. Wano n'ojja ng'osobola okuwolodinga eddinisa n'oliteeka otomanyi ssente z'obaamu. Kyekintu kimu kyenneewo amazima ga Katonda mugulu kyekintu kyenneewuunya nga ntuuse ku Bulaaya. Kati n'ojja wano ng'osobola okuba ebbulooka. Simanyi bano ba kampenta. Kapenta. Bino nze amasanya kati nkunyumiza. Nze omulimu gwe nasooka ofuna ne Dubai baali bampa miliyoni ezi. Satu. Gwali gwa pool attendant. Ne pool attendant nalina okuba ne knowledge y'amasannyalaze lwansonga swimming pool eyo era gye bayita control room. Swimming pool ezo zibeera ku hoteri ennene. Ziba ne control room. Control room zibeera mu kanisita za chemical ezirongoosa amazzi. Oyoteeka mu kwantiboti ayitibwebityo nkufuna. Naye ebintu ebyo olina okuba nga olina idea y'amasannyalaze kuba bikontrolingibwa masannyalaze. Omusajja yaŋŋamba nkwagadde gudu wano wali omanyi amasannyalaze. Nali sigamanyi amasannyalaze nali nagasomako. Nagasomako by the way kubanga namala senior 4. Nze nasomera senior 4 nasomera esomero lyaffe lyalina vocation. Era vocation wagisomeranga emyaka ebiri kati nze emyaka egyo ebiri nali nsoma amasannyalaze era nagatikkirwa. Naye obuzibu obwandeetera amasannyalaze nali gamanyi naye nga simanyi chemical. Zino zitabula amazzi mu swimming quantity. Nteekamu kigero ki mu budde ki okitegedde. Musajja ngamba kwata ku kali jjukira wali ebikubeerako chemical symbol ngamba kwata ku kani ya sodium hydroxide. Akuleta mu chemistry kwa babu yako. Nali simwagala. Tekwata ku kani ya chlorine, simanya chlorine. Ngambitegeera. Nsala ngamba tojja sowa. Ne ove Kampala walayi ng'olina ky'osomye. Omuwala enviiri wano za. By the way tebakimanyi. Enviiri za bbeeyi. Okube kusiiga zino njala. Kusiiga njala. Wano kwa bbeeyi ng'okola ku baloka abo. Kati ve Kampala. Neeka. Ng'olina ky'olina mu mutwe. Kati interview obudde buno ensonga ebintu ebimu by'otagenda kwewala omusajja agenda kukutuza ku interview agambe talk about yourself. Akantu ako kaali kanta mu bulamu bwange. Wamala okugamba talk about yourself mumaze okwogera kasasiro. Nkulayira gwe wenna ali eyo ne bw'oba omanyi oluzungu nga wasoma. Omusajja akuyimiriza mu maaso. Kati no office ezimu waliwo eziri good nga balina yita omwomu munda. Kati naye waliwo zino nga bayita bataano. Omusajja n'akusula mu bantu abataano bakyaliwo batudde baba kompitita mwenna munoonya mulimu. Talk about yourself.
Timu mulundi ogwasooka nasooka n'evuga omusajja wallahi ng'ebyokwogera bimayina nanaagira. Kali natamwa point eyo statement you talk about yourself. Kati agenda kubuulira agenda mala nti okweyogera kasasiro wagambe. Okay. Leave alone your CV. What plus can you add to this company? Akona kabuuza. What plus can you add? Kizosobola okugatta ku company. Singa baba bakolese skill kizosobola okwongeramu etabaddeyo. Kati ke mudenti ve Uganda ng'olina ky'olinamu. Ng'olinamu knowledge. Ng'olinamu ky'olina osobola okukola. Nti ogenze mu company ya warehouse. Bw'otuuka ogenda baganze bannange. Nze amasannyalaze leero gaba gakyakala nnyo wadde gatereeza obutereeza. For emergency. Bukafulu. Okitegera bw'omusajja kyaba ayagala nti ze bannange ebyamakanika laptop y'omukulu ng'efudde gitereeza ddakiika njuga bugumbyenda nga ngitereeza. Okitegera kituufu nti nze mwolaba nze wano okanika nkutegeera biiti nti ogenda kati kitwale bwoli nti ogenda funa omulimu mu restaurant. Ne restaurant netambuza abakozi n'emmotoka nga nnyo. Kati omusajja agenda akubuuza kiki oyinza okugattako ku kampani yange. Osabibwa bweyita muganze n'omumanyi ndi bweyita naye okanika emmotoka nkola ki nkutegeera era emmotoka tesobola kufa nga tuli mu kkubo tugenda ate ne tulinda ba recovery. Ndi driver. Okitegeera ndi driver afunyemu obuzibu mulimuko omugendo osobola okutuusa emmotoka ki yeyo plus gye baba baagala. Naye abantu abasinga bamugamba asabibwa bweyita plus y'osobola nti nze nsimayiringa bulungi eri ba customer. That's not the plus in the company. Omugagga aba akubuuza ng'oggyeko kategole gy'ogiddemu ku mulimu kintu ki ekirala ky'osobola okukola. Abaana babyogera I have a good smile. Engattako eyakuwasa tipu eri customer source company. Customer ajja kujja sebo. Okitegera kati ve Kampala ng'olina ky'olina mu mutwe. You have a skill. Wallahi wojja wano ng'oli empty head mbuze kupamba eno Dubai okuva 2016 up to date Dubai si yakupambana my brother. Si byakupambana mbuze nze nina amaanyi ebyamaanyi tebikyakola wa ate okwetwangira 2020 muganda we tobyakyuka mu kyo. No. Kiteke mu mbeera nti okuva lwe wajjawo changes mu visa. Simaya myezi 3 evuddewo ojjukira period eyo visa ezaatukira ne zigaana okuyingira banange bintu bingi era katuuka eyo omuntu okuyita n'agamba akalimu weekaliwa essaawa zino ekikuweeyimirira it is experience naani gwomanyi. Wanze kati nze sikyasobola kukola CV nga nnoonya mulimu kuba kikulimba kituufu sisobola ebbanga ddene ne connection era nze bwema nnoonya omulimu kampani gye ndimu oli anjagala nsanga awo naŋŋamba boy oyagala mmeka. Nze ne mu kampani saawa zino gye ndimu mulimu abakozi abanoonya CV tebagirabangako era beebuuza omuyayi yajja atya. Omusajja talina CV temuli CV mu bakozi ngaana nze atalina CV. Ekirala ekyokubiri kyenandyagadde okwenfasizingako omuntu azze wano Dubai ng'olwo otuuse oli wano otuuse twogera kugwa ebiri byonna wabitegedde naye kati tuli mu mbeera eya haso wano ya haso otuuse tuli mu guli omwezi gwaffe ogusooka Mukama akuyambye ofunye omulimu gukwanosolukumika gukusuza gukulisa gukutanga dukirawo mugana duka misinde kwata kalima ogenda tuukira mu beri space omulimu abasajja nga nze owulire oba bagambe oyo naafuna 10,000 afuna 15,000 ugambe nino noonya ogw'essatu at least nga tetulaba kutuuka waawo kiyinza kutekinga like on a serious person azze mu Dubai wano okunoonya omulimu gwoza kiyinza mutwalira bbanga ki okubanga anoonya omulimu n'agufuna ng'ali serious nga tanyoma sente ekyasente kiri awo
kubanga actually waliwo this kind of person agenda okujja agambe newankubadde have never worked here before but sisobola kukolera miliyoni emu kubanga waliwo omuntu oyo bw'atasobola kukolera miliyoni emu waliwo omuntu asobola okugamba kefa sikolera miliyoni emu nga kituufu aliwa ng'abadde e Kampala nga n'emitwalo 10 omwezi tagifuna Kampala yaleero essaawa zino omuntu omugamba ofuna emitwalo 10 nga gyakuseevinga osobola okuba embooko asobola okujja munafuna embooko ezeezo naye omuntu oyo olumu asobola okujja wano n'asanga ebiboozi wansula ndi oyo naasula olikola bakolera 3 olinnya ono 5 ono 6 agamba sikolera kakadisi ali musiru gwe nze kyentaddemu kubanga nfuna sente zenfu tomanyi budde bwentaddemu tomanyi sacrifice ezizenkoze nze Kefashi nkubuulira wano wallahi nze nakolerako emyezi 6 nga sifuna yange ekikumi. The only thing I gain is experience. Kati Kim ekyo omuntu akitegedde mupya ndi mupya nakajja wano tuuse oyinza kumpa advice ki mulimu kigwenyezo okusookerako kukola nze kwegamba siteekeddwa genda ku professional jobs like for example nensabanga tugeze HR administration tugeze nina degree yange oba mu business administration oba mu HR administration nga nina mu degree from Uganda you mean siteekeddwa ku apply kwa emirimu era omuntu ayina empapula ekintu kyoterabira ng'ova e Kampala genda ku embassy ya UAE you get attested papers degree yo oba masters yo nga teri attested by the Ministry of Internal Affairs of UAE it's a zero document, it's a zero. Era n'omuntu eyasoma certificate wano yawa balista abakusinga emirundi 3 ngeri attested. Yeah, by the proof you need to build attested papers. You know oba attested oba mukitegeera empapula nga ziri verified ne system yawa kubanga kibayita attestation kimu kyagezako okunyonyola nti okwata empapula zo n'ozizaayo kati for example mu Ministry of Education balina olupapula lwe bakuwa naye nga lufaanaganira ddala n'empapula ezo gye bayita certified copy gye bakuwa naye nga eba ziba results zo zennyini copy eyo n'ogisitula n'ogitwala ku embassy. Yes, ogisosa mu Ministry of Internal Affairs n'ofuna stamp n'omala n'ogisitula n'ogitwalako embassy ne dollars zo 63 oba zazishikisa ne zali 63 simanyi bulungi zali $63 kisoboka kuba na stamp eyo ya attestation. Yeah, so kyagezaako kunyonyola kati bwe naina documents zo bojja wano osobola bwe ziba ziri attested osobola opambanako emirimu giri naye era tekikuwa bbeetu kulira kisinga kuwa balista kuwa waiter kuwa waitress nti wano ebbanga ly'omala wano wallahi ya Mungu I can assure you Dubai is a blessed land. Tewali muntu atafuna mukisa Dubai. Tewali muntu atagenda kutomerwako mukisa Dubai. Just nti omukisa sometimes abamu batomera nga mwetegese nga sirye muliko. Bebo bolaba nti yakatuuka mu wiiki emu oba mu mwezi gumu afunye omulimu gumu wa ssente n'oli amazeewo emyaka. Kwegamba n'abeera excited. Okay. Ekirala obeera ota omukisa okutomera. Kefashi watandikira mu field ndala. Boyinde kanze natandikira mu nga bampa basic wadira mu Lwenda. Nati uliriza. Watandikira mu field ndala. Ne field eyo mewajja okwakugradinga. Thank you so much. Omukisa gwo kwakugradinga gwakusanga olwedde okola. Kituufu era nava ku mulimu nengenda nensoma nga bwe nkola. Nenkola upgradation. Kibayita omukisa. Nti omukisa gwa upgrade tekugenda kusanga mu Katanga. That's true. Togenda tandikira ku 10,000. Tewali agenda kuwa 10,000 fresha. By the way, ekintu ekyo kibannyonnyole nti omusajja one of the questions asked
What is your salary expectation? Nekyo kiri awo. There is this question gye batabuusa maaso. How long have you been in UAE? Ekyo ekibuuzo buli interview gye nali nkozeeko wano nga mmaze okuyiza I was asked that question. How long have you been in UAE? Era ekirala ekyokubiri togendanga n'omuntu amaze aludde ku kyeyo ng'akola. Omanyi waliwo okulwa ku kyeyo nga tokola n'okulwa ku kyeyo ng'okola yanjabu. Alina kubuuza omaze ebbanga ki mu UAE and how long have you been working in UAE? Mweyo field. So buli woolwa mu field ze sente ze weeyongerako. Musajja takunyooma ng'akuwa omulimu. Okitegere? Nze saawa zino bwe mba nkolera 14 oba 5 bwe mba nkansolinga wano nga ngenda awaddako. Oli gwe gye genda akimanya omusajja gwe ndeeta tagenda kukka wansi wa nusu kakaaga. By the way, ne company gy'ovaamu evaluinga oba bw'alaba mu CV yo ne company gy'ovuddemu baba bamanyi naki kyegatta ku salary. Nafunako incident emabega nasaba okunyongeza omusaala naye omusaala gwe nali nsaba nga mu kampani yange tewali muddugavu bwa bufuna. Naye walwaki twali balina eki ate kintu ekinyiiza okitegera. Naye mu kampani gye nali nkolamu nali ncontrolling ebintu bingi. Nali ndi middle market g'ebintu bingi nga ne bakama bange bingi bye batamanyi nga nze abibakolera. Era mukama wange ankuye esimu n'aŋŋamba kino nekino kigenda beera kitya. Nze nali zayininga mu kampani eyo n'ensigala nga am helping there remotely for 6 months. Nga they are asking for my help. Naye nga tebalina kye bakuwa yadde. Nga tebalina kye bampa. Ngamba please help me. By the way, mbadde nkyakudda process y'okulizayininga nalinamu obutakkaanya ne manager wange. So nabasaba okunyongeza omusaala nse nangamba openly nangamba you Africa you can't get that salary. That's the policy of the company. Basically. So when I resigninga bintu bingi byaawo it may happen the company lost customers close to 6 to 7 customers. But customer of benjogerako the customer of mfield digendi ya logistics customer inzo banga buli mwezi our company million ngata ezadera. If you can lose 6. So first month yange nga designinze company yange yafiirwa million 22 omwezi ogwasooka nga siriukwa buli customer yawuliranga nagenze nga gamba that guy was my best in contact. That guy he knows what he's doing. Kugamba wabayambangamu n'ebintu ebimu. By the way n'ekirala ng'ojja okukola wano ku Dubai tokola mulimu. Don't do job, do responsibility. Omulimu gutwale ng'obuvunaanyizibwa bwo. Atwale nti gugwo. By the way musajja oyo omu ku ba operations officer affe yampa musajja ekintu ekyo yakingamba nga tuli ku mulimu oluseeremu. Agamba don't do this job for the sake of money. Take it in your own way nti guno omulimu nkola gwange. That's when you will enjoy it. Nze mukama wange akimanyi n'omukubira essimu n'omugamba akimu akoze kino bwekiti. Amanyi agamba ekintu kimu. By the way ffe tulina ebintu bye batulwanalwanamu sometimes ku mirimu gye tukolera. Ne mukama we bamugamba ekintu ng'amanyi ky'oli n'agamba no problem I will handle. N'agamba nja kukola ki yakikwatagana n'akubira essimu n'agamba nyini company si onyini napo n'agamba what's the problem n'omwana omukazi kino n'agamba okay no problem I will handle. Naye bwe kikusanga nga gw'okola mulimu gw'okugenda buli banakuwangako complain mukama wagenda tukabire biased gy'oli lwansonga naawe omulaga mulimu tomulaga attitude gy'omulaga nti nze najja kukola mpa ssente zange. Okitegeera mukama wo akugamba mu contract mulimu essaawa 10 agamba olumu agambe please help me extend 1 hour. Okitegeera omugamba ogenda gisasula by the book my contract say 10 hour 9 hours I have to go.
nzena kinzo nange ndatabuka kokono wanunda abasoka kino kya this is a reality nze mukama wange tuwera mu office obudde ne butuuka ninga nnabi nkyapa nga nyabe maliriza nangamba I can close the system we go namgawa no give me 10-15 minutes natuka natuulira nga kunulira butunuzi bwali nagamba naga disigaire nabokera nze mukama wange ne mumukuye singa mugamba ntasigenda kukola taso akuza baya desikirivu nze mugamu wange repetition gyoteka ninawo nze mulama ne sikolanga ko sikirivu aida bolinganze sikolanga ko sikirivu najikola ko lumwana atero kulizaina nali nsoma nga ndi mu bibuuzo nze boss wange mugambe ekintu era waayiriza mukubire simu ne mugamba boss I will not come to job tomorrow I'm not well kimala it's okay era okay, take a rest no. Keep keep posted please can you help me with the system kinachene kibagala documentation kibagala jibayambeko but when you are home Ochege tomukalubiriza wali kugamba extend 1 hour naye tagenda kukalubiriza ebintu basinga abantu tubimanyi omanyi tulina obuzibu tulina Uganda waliwo course bagita hospitality ebintu ebyo modebwa era abanakenya bagitusinga nnyo baba bali nnyo mu field yo omunakenya nze siwulira omunakenya ng'ayomba na bosi we nga bayomba omunakenya n'aba yali mu nsobi agenda mugamba amusole naye omunauganda omunaigeria twetonda boy baanirule ate baanirule nga tebulina kyemukola omunauganda kumulimu akuwozanga yalina omusango n'akulekayo wali omunauganda atuuka leeti n'abuuza mukama we what do you want me to do naye ng'alireete ku mulimu alina panshinga saawa 2 kitundu azessatu n'abuuza mukama we what do you want me to do tawadde omusajja namwadde ebizoli lwaki atuuse leeti akubuuziza tuyagala nkole ki ogitegeera so baganda bange ebintu ebimu ffe kennyini tujja by the way ekirala habiti gye tulina abanauganda tetuli bagumiikiriza kituufu ekyo nakyo obugumiikiriza kitumazeeko nnyo opportunities wa nze naliko mu kampani emu ninako mukwano gwange maama we mu Brazil ekyala wa kampani emu nemubuuza lwaki ninayo mikwano gyange banauganda lwaki tembawa ate they are doing sales bali mu sales now the problem in Uganda too much cancellation 6 months cancel ate tebandayiza nange layiro olasokumalako contract nalayirira omusajja nemugaa taata njajjiko nangade problem is Uganda nche after like 1 or 2 years class you go there wanange wallahi chiri ebintu bino byogala byokusaga naye mwegendeze naye kenyini wajjo oyitidde fugatu complain yako ka story ngiro mulimu no badde okumanyi no okuyiga awo olabira nti sente bakuwa ntono olabira nti bakubba mu sente no counseling nga genononye ekisingako okitegeera zembabuli so tubede n'obugumiikiriza nze mugambi nakolera emyezi 6 naye nga manyi kyenko bayire nakolera emyezi 6 nakolera gwede naye nga ate manyi bwe bagaba akasente naye nga tageti yange sikaliba sente nga tageti yange nasooka kuyiga njige edupayi wano fuba nnyo okulaba ng'olina ky'oyiga fuba nnyo kyeteekemu ku puresha nti nnyina okuyiga kino bwe ba balisita muyige bwe ba mwanyi nyige bwe bakusala mbiri kunyige wallahi ogenda funa omukisa olunaku okubejja akapooti osanga omusajja akugambe I need somebody who can take care of my salon. And you? Ambaye sawa zile mkozi wa msalon. Nzimviri nazimanya nzisalanga nzibiriza. Yaba. So omukisa wano osobola okufuna nze ndabye ku bantu abafuna emikisa. Nze nyina wano mukwano gwange yali akola IT. Ya IT. Nalima n'abaana abavubuka abere waka bajagujagu. Kompyuta nga agimanyi. Nga yezimbira ne software yowe abakaliba okitege software engineer naye yali wano bya kawuki oyajo omusajja oba kampuni yabayita Alfred nnyo nene ezo kampuni yamusanga mu kawuki Alfred mu simayi waliwo n'endala abagiyitaani ezimu ku kampani ezisinga obunene actually ezisinga okusasula kasente yamusanga mu kawuki
emotoka ekyakalanye system ya computer ate yali atambula ne laptop ke ng'agikambye ng'apulagingamu ng'azimba software emotoka ng'eyaka ng'amubuuza how did you do it namugamba no I'm a system guy I know sinakola kino ne kino. Right now the guy is IT supervisor wa akumpa ekitundu olunaku lwaliro tetukomaawo era njagala mutumirako Badman Kevo obeerako nnyo mutangawa. So next time tugenda kuba tutandikirawo naye nga program waffe endagirako ba episode yaffe egenda okuddako tugenda tuba tumanya omuntu otuuse mu Dubai. Yes, wetukomyawo okunoonya omulimu awo mu system tugenda kumanya ebinaddakaawo mu episode yaffe enaddakaawo. Tubalina mwana omulenzi tugenda kuddako ku mwana omuwala mu episode yaffe enaddako. Inshallah believing Rahman. Tumanye n'oli ofunye omulimu mbeera ki omuntu afunye omulimu gy'atandika okuba nga yeeyisaamu. Mu bibiri nyalusibula batulaba tuve wano ddala. Baana bange abalungi naddala abantu b'enkyukakyuka ogere ne kukajaani ako tokeerabye. Twafuna sponsor waffe omupya era akola amajaani agasala olubuto, amajaani agakola flat tummy, amajaani agasala omubiri nga wapita SMK Herbal Slimming Tea. Presenta akafaananyi agenda kabaterawo enamba y'essimu booking muzigende mu maaso bayita tugenda baleeterako n'obujulizi bw'abantu abakozesezza. Ujja kuba mu video tubateerako ebifaananyi byabwe bwe baali before naye amajaani gaffe malungi 7 days of results 7 to 10 days of results kasita obanga okozesaamu omusawo wabakugamba amajaani gaffe ffe tugeetundira era sitiika eyo gyolaba enamba zirimu mukka mujja order tewali walala okuleka bakulagiridde nagamba mu WhatsApp enamba yeeno naye era bw'oba ofuna oda yo olina kujja oda kweza enamba. So tubaagala nnyo ate nga amajaani gaffe tegalina side effect yonna. It's natural 100% natural. Tegula kirala kyetwongeramu yadde chemical yadde wet. Majaani mirandira gyewaffe bikoola bintu bwe biti. So tuweebaza okubeerako musigale nga mugibaddeko so tulekerawo obubaka bwo otukunyiizizzaamu otasanyukuseemu n'abalala balina experience ez'enjawulo musobola tuteddamu komenti zammwe ne tweyongera maaso n'empeereza yaffe. Truly proud powered by Lily Beauty Parlor gwe netako kuba ng'osiba embiri wamu n'okukolako makeup in Njala in conjunction with Jeda Crash Nails ate nga tugamba bakuguliddeyo branch empya wali eri mu Adjumani Emirates. Beera nga obakubirako oyagala kizigo ekyerusa gwe n'oyo mukazi olina ekizigo oyagala ekizigo naye nga you just want to remain in your own color toyagala ku bleachinga ekyo nakyo bakirina naye nga akasuso kali soft and smooth. Beekwate ku namba eri awo wansi buli kimu kyoyetaaga ng'omukyala bajja kuba bakikolako bulungi nnyo. SMK Slim Tea be bapya be tuyina ku board. Till next time wetukomye mutegeddewo tugatandikirawo ku mwana w'obuwala n'oli ng'afunye omulimu mu UAE. Till next time we love you so much. Kaifa Shide Broadcast we move.